Mugetufuna ye mama wa Chameleone azirise anti embera ya mutabani we Jose Chameleone imbinyo mu ddwaliro akatambike ngendo okubeera nga mwana tu nkuzanyira masa nkusaba o subscribinge atanaba ku subscribinga nawe atanaba ku likinga video eno beranga ogilikinga ku saawa eno yennyini nyini kale kankuwa akatambike banga lisabire Chameleone ne mikwano jene buli omu nawali basabire Dr. Jose Chameleone kuba mulwadde zinamugenzo mukubira ngali ngagenda mu operation yadeta nakina nenga bagenda mu operatinga gamantu bayogedde ku bintu bingi atusina kumetondera kwebi yamukola era ni namusonyiwa amutegeza tyebibawo nga byanse era namubuuziza ne mwetondera byonna binamusobya so era nangamba waayi ulavite bino byansi tegeera tujja vva mu bulamu bw'ensi eno tubireke so nabira mukakka munyo nansonyiwa ku byonna ebiriwo nanyonyola n'ebigenda mu maaso ebirala Gravitas y'abayimbi okubirirawo Chameleone mu kiseera kino abayimbi mukimaye Chameleone ali bubi Dr. Jose Chameleone mulwadde ali bubi ate twetaaga tufiirwe mu ntungo oyo abamu kubawaniridde flaga ye Uganda musically tetwetaaga tumufiirwe so twetaaga tuteekemu nnyo essaala Kitewa Chameleone Gerard Mayanja ngwa mune ku lukomo simo agamente omwezi ogwedde Chameleone yali mulwadde nge mu America olwadde je yongeredde ngalina okulumizwa mu lubuto mulwadde era yali ku kitanda bamuwa ku treatment naye badde nga ino olwadde omutawanya olubuto lumutawanya kababe bwente era badde ne kanolandozo badde omulaba ng'akolera mu buzibu naye nga buli muntu ali eyo sabira Jose Chameleone ali bubi nnyo Chameleone ali bubi ali ku oxygen embeera mbi dala buli muntu ali eyo sabira Chameleone ani number 1 legend East Africa East Africa banne mumusabireko musajja banne bulijjo tulaba byakola nga tulowooza munnange omusajja ebintu bambi ndowooza Chameleone oba kiki bannange obulwadde obumuluma tebanaba butugamba naye ali ku oxygen kyokka ate nga December ono abayimbi mwe bakolera ssente kati musajja watulaba ebimutuuseeko banne musabire Jose Chameleone Tereve mbera no bwetyo bweri saidi zeyo getufuna gatulaga nti Dr. Jose Chameleone embera mwali sinungi wadde yadde n'omulundi n'ogumu agavaayo galaga nti musajja watu mulwadde nnyo jjukira abadde abuliridde Chameleone tatera kubeera nga abula mu mawulire era ku mutimbagano mulabako nnyo nga apostinga n'ennaku zino abadde abuliridde kakati waliwo ebigambibwa nga mwalabye olunaku olw'eggulo Ibrahim Mukasa yataddeyo post ng'ali mu kugamba aba family nti batwale Chameleone mu ddwaliro nti Chameleone abadde mulwadde naye nga bamukuumira waka bagezaako kumujjanjabira waka nga tebaagala kumutwala mu ddwaliro byabadde bigambo bya mukulu Ibrahim Mukasa n'ate information gye tufuna etulaga nti Chameleone ali ku Doctors Clinic Seguku gye bali mu kulabika nga mwana tu balabika okubeera nga janjaba era abadde bazze bagoberera Chameleone mulaba nti ddala abadde tali mu mbeera nnungi abazze bamulaba ku stage nga performinga mbutuufu abadde ayina engeri gy'akoze eki engeri gy'akyuseemu eraga nti musajja watu obulamu si bulungi wadde yadde n'akatono naye twongere okubeera nga mwana tu tumussa mu ssaala asobole okubeera nga legendary waffe awona asuuka bulungi kale kankwongera akatambi katono nnyo n'oluvannyuma tweyongere maaso. So Uganda Cultural Center UNCC nja kwogerako n'akakiiko ako wamu ne akakiiko ka Eddie Kenzo ngenda kwogeramuko nabo mbagambe bw'obanga omwana akoze ensobi tomusibira wabweru n'omuma emmere kubanga ayinza n'okwetta nti banyimye emmere so tubabudeebude tuba counselinge tubawe chance eyimba tugambe ba DJ nti watandika enkudi mujeko watandika bino enyimba ze tuba tubaninga Uganda Communication Commission still ewandikire radio zonna zine nyimba wamanga tuzibanize ku mpewo za radio so omulala alime kuziyimba kuba tunaziyimba n'oyimba enkudi nze naye sigimanyi bwe bateseka enkudi nga ndaba shoka mulinga bali kamuli mu kisaawe ng'obwana obuto obuwala bugenda wansi ng'obulenzi bujja waggulu nalabye ebikolwa ebitaliyo mu Uganda
nga minisita w'abaana nawulidde nga nfa so liri puzzle lunabe ndi mukwano gwo naye akwagala yakugwa ensonga okwagala yekugwa ku bwoba ku buchafu twetereze we should correct the bad things we do so tutereze ebikolwa byaffe tutereze n'ebishi byonna bye tukola naye tetujja kubasasola nti kubanga muyimba bubi bye muyimba ebibe tujja okugaana okuyimba ku bivulu byaffe naye tubawe chance muyimbe naye ateera mugende mwetonde mu bakulu be muddamu obubi abavubuka abo boyagala kubeera successful omuntu wayogera ku kibi kyokola wetonde mbadde nkusaba generation n'abatuwuliriza mwenna nja kusigalako ku simu bwemba mwina bye mumbuuza nga mbiddemu naye nga ntambula kuba mpakinze nnyo wano ate nga mbuzayo kilomita kumpi 15 okuyingira Kampala. Dakiika emu yokka. I need your take on this. Eranga nkusaba nze nga nze generations nti from this day forward, it is not an order, it is a request. Nti keberangako ku TikTok, tukeberengako once in a while. Kubanga nja kukikola. Bera bitambula naye nyine ensonga gye njagala otunulemukko akatini. Yes, buterevu yono ye mukulu Honorable Minister Balaam era akansubire ebigambo bye mu byewuliriddeko embeera yakubeera nga mwana tu awuliriza Gravity omutujju nga kwogase ne liri puzzle ategezeza bano tebayina kubeera nga babakomya ku performinga bateekeddwa okubanga mwana tu baperforminga naye ize nyimba zennyini ezaleese obuzibu ze babeera babaaninga oluyimba lw'enkudi babaaninge n'oluyimba lw'omunyongo ezo zo bazibaaninge babagambe temuddamu okubeera nga mwana tu muzi performinga negwe okuddira ate n'ogamba nti obabaaninze tebagenda kuddamu performinga tebateekeddwa kuyimba wantu walala wonna mu butuufu akiba tekimakinga sensi ategeezezza n'agamba nti wadde balina ennyimba ezimu nga mbi nga ziwemula naye ate ze balina ennungi ezitawemula ze zisinga obungi so eno kino ekitongole ekya UNCC kyabadde kiteekeddwa okukwata zino ennyimba eziwemula zo ze baba babaaninga zokka wabula ne batababaaninga nga abayimbi era n'ategeeza n'ekyokubeera nga bano abayimbi bateekeddwa okurespectinga abantu abakulu nga bwe mujjukira obulungi Katikkiro yavaayo n'ayogera ku bano abayimbi omwaliriri Puzzle ne Gravity omutujju wabula Gravity omutujju yamwanukula bubi mu ngeri evvoola mu ngeri eyisaamu amaaso kubanga bovoola Katikkiro butereevu obeera ovodde kabaka owa Buganda kati awo Gravity kye yakola mu butuufu buli muntu yakivumirira era abantu abasinga bavayo ne bagamba lwaki Gravity byayimba ebyo ebyobuwemu lwaki tabikwata n'abiyimba mu lulimi lwabwe mu lulimi lwe kubanga Gravity tumumanyi bulungi nti si Muganda so abikwate abiyimbe mu lulimi lwe aleme kwonoona lulimi Luganda naye nga ye Gravity yavaayo n'ayanukula Katikkiro mu mbeera etaali nnungi mu mbeera evvoola so Balaam ye ategeezezza nti Gravity abadde asaana n'asituka n'agenda maaso n'agenda ewa Katikkiro n'abeera nga amwetondera era olunaku n'olweggulo Eddy Kenzo yavuddeyo n'ategeeza nti essaawa yonna agenda situla Gravity bagende ewa Katikkiro babeere nga mwana tu beetonda kubanga Gravity yayisa mu Katikkiro eggaali yamuyisaamu amaaso ate kasita oyisa mu Katikkiro amaaso kitegeeza ne kabaka yennyini obeera omuyisizaamu amaaso nagambye abo abasajja teboogera Katikkiro tamala googera fwa naye bw'avaayo n'ayogera kitegeeza ensonga gy'ali mu kwogerako definitely ebeeramu eggumba ebeera ensonga nkulu nnyo era obeera oteekeddwa okwekuba mu ttooki ne weetereza gwe nga gwe omuntu kale nyongera okujjukiza nti obadde ku Jika Media era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga genda maaso subscribinge olaikinge okommentinge ate era osharinge teweerala kutandika o notification bell yo buterevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteereddeyo video empya nakugamba wosanga kalango wonna toka skippinga kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportikamu emirimu gyange gino okwatawo mu kigalo bw'otere video ino ojja kubeera nga ogimperedde like mwabatobera ebweru w'eggwanga kusana mmwe abatera aka mu ggwanga Uganda nyongera okubebaza timwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama abampera ekyo kyennyini ekyemusingira ddala
okwagala. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera. Mweraba.